Simon mutuwe engalo mpola mpola mukadde wange omulungi mu maaso go nga ffe bazzukulu ba Walusimbi bakka sebo taata tutumiddwa okujja mu ddumbizi lyo olwansonga 3 enkulu ennyo mukadde wange omulungi ensi gye tulimu eno Buganda erina ebintu byesoosowaza era byeyagala era byegamba abaana ba Buganda okunywezanga sebo taata ekisooka y'eddiini eddiini kikulu nnyo mu buli nsi na mu buli ggwanga kubanga lyeriteekateeka abantu n'okubateeka mu kuweggulookufu eri akatonda waffe ali mu ggulu ekyokubiri taata buwangwa ate n'ekisembayo nnono ekyo nasinga okwagala ku Bwakabaka bwa Buganda nti buli kika baakiwa obukulu n'emirimu mu Buganda muno naye ekika ekyengo nga kirungi kyekiina nanno n'ebuusujjwa akuuma ssemateeka wa Buganda ssemateeka wa Buganda agamba bw'ati mukadde wange omulungi nti omwana yenna omulenzi tawasenga mulenzi munne wabula awasenga kitonde kikazi tukuba engalo ez'amaanyi ekyo kirungi nnyo era ssemateeka wa Buganda y'omu akuumibwa mwanje erubanja mu Ssingo yagamba bw'ati nti abantu ababiri bwe basinkananga nga bali mu mukolo mulungi nga guno gwe tulimu essanyu libeerengawo kubanga ekiba kikolebwa kiba kya buwangwa sebo ddadi mu mpiki ezo mwe tuyita ate nga ne gavumenti eyawakati gye kitulambika nnyo nti obuwangwa eddiini n'empisa kikulu kyeva yafuna ne minisita mulamba eyakavaako ye Father Simon Lokodo kati tulina piisi mutuuzo yaleera empisa ezo sebo mukadde wange ng'okwaffe kwe kuli omwana omulenzi mwana omulenzi oyo Simon Peter taata yakutuusa emyaka egiwasa netutunula mu ssemateeka wa Buganda akuumibwa abengo twekebejja ennyingo okulaba obanga waliwo ekitugaana okujja okuwasa naye ssebo mukulu kyensinza okwagala ne ku mutala guno kuliko ekikulu kubanga baatubuulira nti buli mutala omuntu kwatandikira ku mutala gw'okubazira n'okutazaama twagala okwebaza linda n'engalo ez'amaanyi kubanga ku mutala guno teyafunako kirungi n'atambula ebigere n'abituusa kawempe okwaffe n'alabayo ekirungi kye okuba engalo ez'amaanyi eza Simon kubanga naye yakola bulungi okwaffe ku kawempe tekwaliko kirungi n'atambula paka salama n'afuna ekirungi sebo ddadi olwokubanga ensonga eyo eriko omukulu agisengeka ekyengo kiba kyango ekyemmamba kyammamba ekyente kyante naye ensonga eno ey'ebuwasa eba yasenga kaddango omulungi yaŋŋamba bw'ati nti bw'otuukanga mu ntangize mu maaso g'omukulu tolwanga okubanga kamwokya nnyo ennansana ayagala ogambenga bw'oti baamala okungema sebo taata bangema kituufu si kyetyamula kankulage nti nakuvaako okwetyamula senga kunange jangu oli kiringiza omutambuzi ekyamazima nkwagadde nga sonda lwaki mukulu teri agiva mu kibuto buli omu atandikira ku nsonga nga tusiime mukube engalo ez'amaanyi bawanaffe era njagala okutegeeza nange sigenda kuba waggumenga mugoyo lwaki mukulu kubanga tugulya lwabuwomi ate ne gutusibuusa ebimwa ng'onyumiddewo nnyo olwakubireyo ebifaananyi kuleka kale mu mbeera efaanana bweti obadde weetyamula senga ekyamazima golokoka yaka sigala waawe waperekedde jangu amawagulu kale golokoka yaka njagala oddeyo ng'okudaala bukudaazi nga ffe abakatuliki ffe abakatuliki tukudaala ne bwe kuba kufa tukudaaliramu tukusiba emikono ne tusiba ebigere tukusiba akaba ne tukoona omusumaali mu ssanduuku ne tukuteerako akayimba fuba eggulu y'empera ne weebuuza afuba ki nga musibye emikono n'amagulu kale mu mbeera efaanana bwetyo weddireyo neyanziza mukulu abange ekikulu tukube engalo ensonga nnungi abange ekyatulesa tukikubire